nalabye Pastor Sempa ngali ku TVM nga nkonjera obuseegu nga omusajja yanjogeredde ebigambo. Pastor Sempa eno conference njikoledde ggwe kubanga mu nsi eno bw'otandika okulaba ate nga abantu abakulu bakuyinako complain kaba kaseera okubanga ojja n'otangaza eggwanga kuba nze mbadde ngambira nga sibifaako nnyo naye bwe nalabye Pastor Sempa ne ngamba kati wano kikoze ki kigenze wala bannange omuntu anaakusibisa oba okola ki oba omulaba. Sempa ayagala kunsibisa kusinziira ku statement ze nakoze ki ze nalabye ng'ayogera nga ndaga wuuyo ensonga zange yazitutedde wa bbalamu ng'omusajja ayimba atya ku buwala obuto. Bannange singa nsobola balaga ka vidiyo ako ke yakoze kuba nakafunye ng'ali ku TVM bwe yayogedde ekigambo obuwala obuto wennyini yamaze n'anyigawo ekigambo obwana obuto. Mulina engeri gye mubuzaabuza ekigambo ekyo obuwala obuto n'obwana obuki obuto. Era be bale be bannwanisa waliwo ne gwe nalabye era ku TV ng'ali yawoza bisi sajjanze ebigambo ebyo soba nabiyisa mu kamwa sebo ng'ali yampoleza mbu sebo nze mbu nafuuse bisikisi naye nga bannayuganda ebbanga limundabidde lwaki ekigambo ekyo mukintaddeko mwezi guno temwagala nkaaminga ebbaaka. I have ate olina kamiza ebbaaka era kakati bagenda kukakasa nti omuziki gukoze ki gutandise. Nze nkugambye natandika okubeera nzekanga n'emyaka 14 naye nze nkulidde mu mayumba g'abantu agasukka ago 5 nga sibalinaako luki Luganda naye nabo nga tebamanyi waffe nga bwe nakugambye nti nze Katonda yanwanira ki entalo zange. Ono omwana ngenda kugenda ewaabwe nga talina kizibu kyeyakoze ki kyeyafunye ate bwe ngenda kugenda ewaabwe n'ensi yonna egenda kola ki kukiraba nti nkoze ki nti ngenze ewaabwe oba omufuna naye saawa zino omwana nakamufuna omwezi ani agenda okuweerera omwana oyo fiizi? Weebale kubuuza kintu kyakusoma. Ani agenda omuteera yakaseera? Omwana ono nakamufuna omwezi gutya. Ebiseera ebyo bye mumulabiddemu bibadde biseera byakuza abaana ku ssomero. Nze nange nina abaana ndi musajja muzadde balinga abo mbadde mbaza ku masomero. Mu mbeera eyo ekirungi namubalaze kakati gwali eyo gwe yeefuula nti omulumirirwa nnyo. Take him back to school.